Bereko n'ebigambo ebinene gaali bugaali na Muwanga Kivumbi kuvaayo kubagambanga ebifo byammwe ebyaba abayabulira NUP bwe bigenda okufunibwa abantu abapya okubeera nga babiddamu. Ebigambo bye baakatokomoka tebigwayo, ebigambo bye baakwogera tobibala na kubibala kubanga biyitirivu. Ekiri mu nkambi ya DA kitokota oluvannyuma lwa Bobi Wine okulangirira nti abawadde ultimatum ya Nakumbale okulabika nti bavaayo either okwetonda oba okwabulira ekibiina kya National Unity Platform. Mu May w'omwaka guno wekiggwerayo officially eri omuntu yenna yali yagadde okwabulira NUP noye yali yagadde okubeera nga ajja okugyegattako oba ebibiina ebyenjawulo. Buli muntu yenna yali yagadde okubyabulira okuyingira ebirala mu May w'omwaka guno mwe kigenda okuggwera. Ate ng'ebula Nakumbale kinene nnyo mukaaga tubeere nga tuyingira May 2025. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo batemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama batuwere ekyomula eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya alhamdulillah lubeere yaddeko. Buli we bavaayo okubeera nga babanenyaako ku mudidi gwe mwegabidde oba gwe mufunye okuva mu mikono egya General Yoweri Kaguta ati bahabulwa, lwaki mudduka nnyo n'okupapala okukuta okwekulukunya ku Bwakabaka bwa Buganda n'okugamba nti nno ebyo ebiba byogeddwako ku bukadde n'obukadde bwe muba muwulidde nga bubaweeredda mwami ti bahabulwa tebiyamba nnyo ggwanga. Ate nga mwena mukimanyi bulungi nnyo nti obulyake n'obubbi y'emu ku mpagi eyimiriddeko enkulaakulana okubeera nga egootaana mu ggwanga lino. Naye buli webawaayo omuntu yenna avaayo kubagambako ku mudidi gwe mulidde okuva eri mwami ti bahabulwa obukadde n'obukadde abamu kumwe ne muwemmenta na buwumbi. Buli wavaayo omuntu yenna okubagambako oyo mugamba atunulira ebintu ebirala ebigatta ettoffaali ku ggwanga lani okutunulira obukadde 10 n'okutunulira kaddi ya NUP egenda okubaggyibwako. Kakati bakama baffe mutubuulire bwe tunaaleka eky'obukadde 10 obwali badde bukola amalwaliro n'enguudo obwali badde buyamba ku nkulaakulana y'eggwanga bugende nga buyinaayina nga tetubwogeddeeko olw'okubeera nti nno tetulina kulondoola mwe babaka ba paalamenti bye mukola n'obukadde bwe muwemmenta bwe mufuna ne tutunuulira mbu ebyo bye mulaba mbwe ebigatta ettoffaali ku ggwanga olwo Uganda eneeyongerayo etya nga omudidi ogwaliyambye eggwanga lino okweyongerayo ate mmwe gwe mutwala. Bino mbijje mu bigambo by'omukyala baagala bwe babadde bamukunya nga bamunnyonnyola nti y'omu ku abo batunuuliddwa okubeera nti bagenda kukwatibwa ku nkoona era bagenda kuggyibwako kaddi ya NUP. Baagala yagambye nti Muwanga Kivumbi yalivudde mu kutunuulira ebya kaddi ya NUP ng'ekikulu, yalivudde mu kutunuulira eby'obukadde 10 ng'ekikulu, wabula atunuulire nnyo ebigatta ettoffaali ku ggwanga. Ne tugamba nti mbadde mmanye ettoffaali erigattibwa ku ggwanga lirina kutandikira ku babaka abakiikirira abantu mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga, lirina kutandikira mu kulwanagana na bulyake obubunye mu bitundu eby'eggwanga. Ettoffaali ligattibwa litya ku ggwanga nga enkulaakulana teriiwo? Ettoffaali linaagattibwa litya ku ggwanga ng'obubbi bukudde ejjembe? Ettoffaali linaagattibwa litya ku ggwanga ng'ababaka babagabanya obukadde n'obukadde ne bagenda nga bayinaayina? Owo nno we nabagambidde nti entegeera y'abantu abamu n'ababaka abamu olumu etuletera okugamba nti twandibanga twakola bulanda n'okulabika nti bafuna kaadi ya NUP okubeera nga batukiikirira, kubanga bwe baatuuka eri munnange beerabira omulamu omukulu ogwabatwala nti gwali gwa kukiikirira bannayuganda ne beekiikirira n'okulabika nti bakiikirira famire yaabwe okubwegera bakkute bagaggawale babeere bulungi. Abamu ne baakafuula n'akatuuti. Omanyi paalamenti abamu bagifuula katale bwe balina obbageiningira emiwendo gye balina okugulirirwa okubeera nti bakola omulimu ogw'okukuumirawo mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa. Naye ku mulundi guno omwagulanyi gubalakidde. Katumala ofuna akatambika omukyala baagala Muwanga Kivumbi naye avuddeyo n'abaanukula. Lwaki yagambye nti ababaka bano balina okubeera nga beerebwa? Omanyi nga NRM eri mu kweteekateeka kwera kulabika nti eddamu okureclaiminga Buganda nga teritore yaayo, ne NUP ng'ekibiina eky'amaanyi ku ludda oluvuganya kirina okubeera nga kirwana nnyo okulabika nti kiva ku ludda oluvuganya ate kitekinge over government.
kirina okubeera nga kiteekawo emitendera, kirina okubeera nga kiteekawo strategy enaakiwa omwaganyi oba omuwaatwa okulabika nti kifuga eggwanga lino oba kikulembera eggwanga lino Uganda. Wakati awo walina okubeerawo emitendera egigobererwa. Nabagamba tuyiya bayiya obulago okyambika. Bano ab'NRM bali mututetenkanya kubanga bye tuli mu kuleeta nabyo bye bakuba. Kyannaku nnyo nti nabagambye mu vidiyo y'olunaku olw'eggulo nti ab'NRM ffe twalibadde tulwanagana nabo naye ate kati bo be bali mu kulwanagana naffe abali ku ludda ate olubavuganya. Lwaki? Nti baalemererwa okukola bye baali bateekeddwa okukola mu budde mwe baalina okubikolera. Kati bakukuta bali mu kwagala ate kukola ludda lwa kwedifendinga mu kifo ky'okwogerera ebyo bye baakola emyaka 40 emabega. Kati bali mu kwedifendinga kwebyo Nuupu byeyogera. Kyova olabanga n'obukadde 10 bwafuluma ng'omulamu omukulu bwakulabika nti bateekawo ebiteekateeka nga bwe mwawulira erya UPDF ne muwulira n'etteeka ery'emmwanyi eryayita ng'ate tebakomye okwo bwe balina n'okuddamu okulibrandinga erinnya lye NRM mitima gya bannayuganda. Question would be, bannayuganda baafuuka kyakugulirirwa? Bannayuganda baafuuka abantu abatategeererako ddala be mujja okulimba leero n'enkya na luli babeere ng'era bakyatambulirako obwo obulimba? Katumala ofuna baagala byayogedde eri Muwanga Kivumbi yeno n'entegeera ey'ekibogwe gye mbagamba ebeerawo buli lunaku. Naye ono Kyagulanyi mujja muwulira if you thought nti mugenda ku manipulatinga Bobi Wine nga bwe mubadde mu manipulatinga ba politician abalala nga bwe mubadde mukola mu mulembe gwa retired Dr. Kano Warren Kifeefe, omulundi guno nno kibatuddemu. Lop Joel naye ayongedde okulabika nti ateeka mpuuga ne DA ku nninga mu paalamenti y'eggwanga ku bukadde 5, 10 kwogatta n'akawumbi kalamba ne miliyoni 2 ke bateekateeka okubeera nga bagabana nga bakomishona buli omu. Biliyoni 5 ne miliyoni 288 bwe bukadde n'obukadde oba obuwumbi obugenda okugabana bakomishona 4 aba paalamenti. Lop Joel bwe yavaayo n'aluma ogw'engulu mpuga alina ebigambo byayogera nabyo tujja kubifuna awo gye bujjako ne katandike n'ebigambo by'abaagala mu interview y'abaagala gwe munnamitiyana mwoba oyita olabike ng'omwekkenneenya. Omanyi nabagamba nti kaakati amaanyi gali mu ffe abantu kye tugamba nti kibe kye kiba kigenda okuba. Akalulu kali mu mikono gyaffe, either okukwata ababaka ab'ekibogwe ne baddayo, ababaka abenyigira mu bulyake n'obubbi, ababaka abalirwedde okukenenula gwe nga tolina kyofunamu. Bwaba nga PDM mwami Tibahabulu eri mu kumubunya eggwanga lyonna buli mu lukagu obukadde 10, njagala okubemu akafaananyi mu constituency mwova muvaamu omubaka omu naye mulimu emiruka emeka. Bwe mubanga mu kitundu kyova muvaamu emiruka egiyita ne mu 15 ng'omubaka w'omu bw'ati bamuwadde obukadde 10 naye ng'ate mmwe omuluka gumu baguwa obukadde 10 nga gulimu abantu bayitirivu. Njagala ombuulire ani ku mmwe abaafunyemu ennyo mubaka oba mmwe ab'emiruka egy'enjawulo abaweereddwa obukadde 10 okubeera nga mugabana. Katuve mu bigambo by'abaagala nkomewo. Adifendinga kulya bukadde 10 na kudifendinga butajjibwako kadi ya Nuupu. Bwe muba temugyetaaga otunnyonnyola otya nti gwe obutajja ku kitebe eri bakamaabo oyina emirimu gy'okola egya pate amabbali wa pate. Otugamba otya nti nno olemereddwa okwata enkumbi ogende mu nnimiro naye ate olindirira makungula g'ebyo by'otaateeka mu ttaka. Otugamba otya nti ddala okolagana bulungi nnyo ne pate leadership naye nga tewali yadde top leader mu pate gwokera ku makya no meeting ng'obatya n'okubatya nga n'ekitebe kyennyini ekya pate weeraliikirira okgenda obaagala. Abantu kati omulembe guno gwe mudiiringa nagwo ogwa propaganda oli omukadde gwavaawo tuli mulembe mupya. Ebigambo bino bannayuganda kababitereke nabyo bibeere mu archive yaabwe nga babijje kuno ku mukutu. The Honorable Muwanga Kivumbi, I think it's very important for someone as experienced as yourself to concentrate on the bigger struggle, the struggle for democracy, the struggle to remove Museveni and his regime. I think it's more important, and I think many Ugandans are waiting to see that sort of leadership. Thank you so much. Your last words to the people of Uganda, the people of Mityana district where you represent as a woman member of parliament. To the people of Mityana, I love you so much, and I appreciate the support that you always give me. I am here to serve you, and Lop Joel naye tannaba kubeera ng'alinnyamu ku kyawakati ayongedde okuteeka obunkenke ku bakomishona ba paalamenti
wakati mu kuleta motion eyokulabika nti Lopu Joel abeera nga alondebwa bulondebwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba ababaka ba paalamenti mu bibiina ebyenjawulo oluvannyuma lw'okugamba nti Lopu alina kulondebwa bulondebwa etteeka ne lifiira eyo Anita Anet Amonge yali akyomyemu omutwe yalekawo omubaka we Mpuuga nga yalina okubeera nga amukiikirira mu bintu ebyenjawulo ne ku mulundi guno Mpuuga tannaba kubeera ng'ate alinnya mu buleeki mu kulumbagana ne Lopu mu kulumbagana ekibiina kya NUP ng'era alaga nti ye akola nnyo but the question would be ebbanga lyonna ly'obadde ng'oli mu paalamenti ng'oli mubaka bw'oba olaga nti NUP olwaleero ejjeeko envumbo etadde envumbo gavumenti ya Mwami Tibahabulwa ejjeeko obuyambi gavumenti ya Mwami Tibahabulwa eyolekedde ddala obulyake n'obubbi obuli mu paalamenti n'ebitundu ebyenjawulo ebya gavumenti oba ebitongole bya gavumenti eyolekedde bannayuganda ne babikkuka ne balaba nti ddala judiciary yayonooneka n'eraga okulinnyirira kw'eddembe ly'obuntu nti kwafuuka ddala baana baliwo mu myaka ena gyokka NUP gye yakabeera ng'ate ekolanga political party eri ku ludda oluvuganya gavumenti officially bwe banga bannayuganda babitegedde Mpuuga ne banno ebbanga lyonna mubadde mutandikawo obubiina obw'enjawulo mubadde n'obubinja obw'enjawulo obubinja obwo obw'enjawulo wakati mu lutalo olw'okulwanagana okumalawo obwannakyemalira mu ggwanga bubadde bukola mirimu ki kubanga ebbanga lyonna lye mubaddewo mu myaka kumpi 2015 abamu gye mwakabeera ababaka ba paalamenti tetulina kintu kyonna kye tulaba kye mukoleddemu naye ate mulaga nti Bobi Wine eyakajja emyaka 4-5 emabega talina mulimu gwonna gwe yakoledde eggwanga lino ate nga ebyo byonna byenkumenyedde mu ntandikwa abitaddewo ne bannayuganda ne bafuuka babuufu okulaba ebyo ebitambula mu ggwanga era Kyagulanyi bw'amala okulonda Joel nga Lopu gwe mu bbanga lye waliko nga Lopu njagala otuweyo achievement emu gye wakola nti wakwata ekkubo oba n'ogenda n'obaako oluguudo lw'okomissioninga nti wakwata ekkubo n'obaako abantu b'ogenda n'oyimbula ng'oyita mu makooti okuggyako bali bebakuteerawo bebakulukira kubanga already wali ku payment nga tonnaba na kufuuka muntu alina okuyimbula abantu mu mateeka nga wakatikkirwa imagine nga wakatikkibwa obwalooya nga tonnaba na kufuuka practitioner wakwata ekkubo n'ogenda mu kooti era abaana ne bayimbulwa lwaki bayimbulwa abaana bana bayimbulwa bakufevaringe obeere nga weeyongerayo okubeera Lopu okole emirimu gya gavumenti baana kinno be tuli mu kwogerako bantu bakulu babaka ba paalamenti omukulu eyafa eyawummula update kwogatta ne munne Owene Makindye kyannaku nnyo nti era bwe tugenderera olugero gye lwatandikira gw'omu eyali emabega w'okukwatibwa kw'ababaka abo okutuuka okubeera nga n'omu yafiira mu mbeera etaali nnungi olw'ebyobulamu byo gootaana bwe yakwatibwa n'ateekebwa mu nkomyo kyannaku nnyo nti Mpuuga olwaleero kyerimbikira mu bw'ekitiibwa n'ebigambo by'ovaayo nabyo nga byongera okulaga nti ate gwe mu kulaga nti otegeera byongera okulaga nti ate entegeerayo ya kiboggwe nnyo kwa tolina bw'otugamba nti Lopu Joel okuvaayo n'adimandi nga n'agamba nti ababaka ba paalamenti babadde tebagwanidde weebwa bukadde 10 gwe kyolabanga ekitalina makulu nti Lopu Joel okuvaayo n'ateekawo embeera n'alaga nti paalamenti ediibuuda nnyo era eyonoona nnyo era famire ya Mwami Tibahabulwa weebwa obukadde n'obukadde bungi bwetagaanidde kufuna obwali badde bujjuna bannayuganda nti gwe ekyo kyoyita okubeera nti Lopu tategeera kati gwe ategeere nnyo mu myaka 15 bano bajjuniya baakajja naye bakola ebyobwannaggwano gwe myaka 15 wakolamu ki wakati mu lutalo olw'okulwanagana n'obwannakyemalira okujjako okubeera n'Abwedi Bwanika ne mubeera mu bbendobendo ly'Ebuddu ne mwefulanga mmwe bakabaka baayo ng'omulimu omutongole gwe mukola gwakwegatta ku bakyala baayo gwe n'Abwedi Bwanika gwe mwakolanga kati wulira Mpuuga byayogedde olabe nga naawe ogatta ogamba ono ddala ye nga tannayogera amala kutuula manyi teri kintu kya bulabe nga kwerabanga mutegeevu naye nga boyogereramu bakkeneka bagamba ono nno yefuula ategeere nnyo yefuula nti byayogera bya makulu naye nga byonna byayogera bya kitumbaavu buli woobeera ng'oyogerera mu bantu nga gwe yeetwala nti gwe wa kitalo mu bbo emirundi emingi abantu abo mubaamu abakkeneka ne bagamba ono bw'ayogera agamba tetutegeera nti byayogera tebirimu makulu abantu bali balabira ku bikolwa byammwe ne bwe muliyogera ebigambo mutwalo ebikolwa bijja ku prevailinga nnyo okira ebigambo byammwe
toyina bw'owa abantu bukakafu nti walya miliyoni 5 n'obyegaana emirundi 4 ate oluvannyuma n'ovaayo n'ogamba nti 5 wabifuna mu mateeka muntu y'omu n'ovaayo n'ogamba nti n'ekikumi tewakiridde wootaagaanira 5 ekikumi kyonaagaana ng'ate olaba muli mu kuteekateeka kwegabira kawumbi kalamba ne miliyoni 2 katuwulire ebigambo byo. The other day I saw the leader of the opposition in Ntungam in one of the bottomless holes. That is duplicity, and I can never be part of duplicity. If I were police, anti-corruption police, I would have summoned all of those individuals to come and make statements to inform the world what they know about this corruption. Short of that, Ugandans should hold them in contempt. They are actually promoters of runaway corruption. They are massaging it. When I see individuals who are destined, who are charged with offering leadership, engaged in melodrama for the sake of a moment to capture attention and have a camera moment, it's very unfortunate. If the opposition in Parliament was interested in fighting corruption, the person who led the signing of signatures chairs the Parker Committee. Well, first of all, that melodrama caught me quite busy, and I never had time to pay attention, for I'm very occupied with very, very serious matters of governance in this country. So when I see them before cameras, trying to steal a moment and divert Ugandans from runaway corruption. Bigambo byali bitono nnyo bannayuganda kukola gaali, naye we twogerera abakulu mu gavumenti bongedde okweraliikirirako n'okutya. Mbalayirira olutabaalo olw'enkyukakyuka nabagamba tululi halfway, actually tululi 3/4 the journey. Tunaatera okubeera nga tuwangula bwe tuba nga tubadde tulina kwetikkira mu kiro oba mu ttani, we twogerera tubulayo laatiri katono ddala ke kabulayo okulabika nti Uganda efuna olugendo lw'enkyukakyuka olujjuvu. Kati nno baganda bange nga bwe ntera okukola, ntera okubaleetera abanywanyi bange ne babaako nate bye boogera. Nabagamba ku by'omukago ogwa Uganda gwe yayingira ogwa BRIC, ne mbagamba ku lutalo luliwo wakati wa China ne America, ne mbagamba nga UK bweri mu kaweefube okulaba nti eddamu okureclaiminga Uganda ng'ettwale lyabwe. Wakati ng'ebyo byonna bikolebwa, bali ready okujja beetabe mu kalulu akabonna ak'omwaka 2026. Kati nno twogera 2026 eringanga eri ewala, naye already tuli mu 2025. 2025 mwe mugenda okubeera campaign, 2025 ono gwe tulimu mwe mugenda okujjira ebintu ebyenjawulo nga nomination, 2025 mwe ino okukeberera olukalala lw'abalonda oba kwoli ennaku 2 leero n'enkya n'olw'emabega abantu abadde bakebera oba kwe bali ku nkalala. N'olwekyo gwatannaba kubeera ng'okebera, taking a initiative leero ogenda okikole, n'olunaku lw'enkya ogenda okikole. Kakati kye tubagamba nti gavumenti mu kifo ky'okubuulira abantu n'okuba educatinga ku by'okulonda, gavumenti eri mu kudivertinga abantu na bukadde 10 twogere ku ebwo. Kati kaweefube omulala aliwo mwamutegedde, abakulu bali mu kuttunka na kyakalulu ka bwegugungo oba akalulu ak'okulaga obutali bumativu, kubanga balaba omulyo gubava mu kamwa. Naye ng'eyo tetunaba kubeera nga tutuukayo. Njagadde nnyo tufune ebigambo bya munywanyi Shama ku mulamu era gwe gumu ogw'akalulu akafuukidde NRM akayinja mu ngatto. Bulijjo baakalwa propaganda waabwe n'atambula bulungi. Omulundi guno mugamba propaganda talakidde, mugamba tebiganye. Katubifune ate ndyoke nkomewo. Amawanga gonna agabadde gavujjirira mwami Tebahabulwa, agabadde gamuyimirirawo, we twogerera gamukubyedde omugongo, kati galaga nti nago gakooye enkola ye ey'okutulugunya abantu, okuwamba abantu, ettemu eriyitiridde n'ebikolwa ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Katufune Shama ate ndyoke enkomewo. Baana ba maama muzimbe eggaali, tugenda mu protestive vote. Protestive vote etegeeza democracy na human rights. Tugenda kujjako Museveni nga tumukuba akalulu. Wagaana tugenda kwekalakaasa. Era okwekalakaasa kuno mass raising is going to attract international attention. The international community is going to react. Fe to activating human rights senga Museveni aga addamu nabba akalulu kaffe. Okitegera ekintu ekyo. Eno era episode ku Ibrahim Traore. Gwatayigire kweno tugenda kuyiga paka era ngenda kwesonyiwa. Ono Museveni kugambye ono
ono breed ono nono bonna be bamu okitegere ekintu ekyo naye ono kikyayagala ono ayagala gye mu Uganda awe mutabani wono amasannyalaze oluvannyuma lwa mutabani wono okusisinkana abarasha okitegera military rule ono military rule bano ono minister wa defense mu ggwanga lyaki lya Russia kati ono ye new kid on the block ombwa attractinze nya attention y'abavubuka kati ayina okujja mu Uganda awe mutabani wono amasannyalaze basobole okutambuza Russian imperialism bwekiri okitegere ekintu kino omwami ono Kizempa amaze emyaka 4 ng'alya ssente z'abazungu ono naye nga tayogera ku pan-africanism era nga ne missioni z'abazungu zonna yazituukiriza okuli ey'e Congo okuli ey'e Somalia okuli ey'e Sudan nga yabituukiriza Museveni ono okitegere ekintu ekyo tayogera ku pan-africanism kakati yakulyetinga fake opposition kati ono wajja n'agenda ono jajja ssente n'abagamba nti bannange ono gwe muwa ssente nga democracy ne human rights si bwakola mu ggwanga eryo ne bagamba oke katulabe tuwe bujulizi tukutte buli kimu kye yakola mu kaluka 2021 tubibatwalidde batandise obulivizinga bakkiriza nti kituufu democracy tatambula bwatyo kati ono gye yagenda bazze bagambye ku ono ne bamugambako nti mukulu lwaki democracy ne human rights takola bwatyo agambye atya nze ndi kiyenje buyenje ngenda ku Russia na China okitegere ekintu kino muna Uganda njagala ojjukire bino ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 meeting eno yagwanga ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni yakuyingiza kino eno bagiyita non-aligned movement NAM njagala omukebereko helps colonized states to decolonize atya patron ye Russia ono patroni wakana akabinja bamuyita Russia akabinja kano katandikira mu Ghana then ne India naye member kuba bali balwanyisa colonialism yani ya Mungereza okitegera ekintu ekyo India was once colonized by the British okitegera kati Museveni ayingira Museveni ye chairman wakana akabinja paka ngenaku z'omwezi paka mu 2027 olwo abazaawo gap ya 2026 olwokubanga Abangereza bamugambyeko n'Abamerika lwaki democracy ne human rights takola kitagobererwa ayingidde kana akabinja ku backup yani ya Murasha yagenda okubeera wa mu backing senga mu Uganda onagenda n'okubaka lwakali free and fair no wekalakasa Russia is there to protect Museveni okola ki okweremeza ku buyinza Russia ngo yakikole Syria Russia naye nga essaawa eno patron yono I mean new kid on the block on ambassador nebyokulwanyisa n'abaganda byaje Syria biri wono mu Sahel region ono yagikulira okitegera oye Russia for you ono new kid on the block alwanyisa imperialism nonsense oba babigamba ani bana abalowooza nti tuli basiru namwe akabinja kano kajja mu Uganda era mwe kye mwakola ki kubanga tukkiriza mu democracy ne human rights tukkiriza bwana kyemalira twasimba ebitooke okitegera ekintu kino ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni yatuyingiza akabinja ka G77+1 G77+1 akabinja ka China okitegera +1 ye mu China essaawa eno omuchina yali mu Uganda airport yagisoloza Wagagai ali mu godi waffe China yamutwala tetulina kye tufunamu omusenyu gw'omulwera mu China omuchere mu China omuchina akwata n'emmundu najja nagoba mu Uganda ku ttaka okitegera ono yaliwo okubatembeeta ku lukalalo lw'omuddugavu ono Ibrahim Traore yaliwo batembeeta ku lukalalo lw'omuddugavu then gwe bakugamba mu Uganda His Excellency Kyagulanyi akwetera colonialism okitegera ekintu kino era Ibrahim Traore yaliwo ye pan-africanist Thomas Sankara nonsense okitegera ekintu ekyo so mu Uganda democracy kigwo weetaaga Uganda egenda okufaanana Libya oba ogenda kwetaaga Uganda egenda okufaanana South Africa n'okusinga okubanga South Africa tugisinga obugagga naye tebutugasa lwaki bunange fe making yaffe yali nkyamu kubanga katulina ba Museveni bali balinayo Mandela n'atereeza fe muteesa waffe baamutta okitegera ekintu ekyo kakati tugenda empola tubagamba stop funding the dictator mu America tubagamba stop funding the dictator ne His Excellency Kyagulanyi Museveni ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka gwa 2025 yakuyingiza BRICS eno BRICS is an economic bloc World Bank ng'eganye sigenda kuddamu kuwola Museveni ssente IMF ng'eganye okumuwola ssente paka nga democracy ne human rights is respected America emugobyeko ssente ze yali emuwa ekuteneza ebisiyaga ze twali tetumanyi
40 million US dollars bazisaze jagalo kyuse mu 40 million US dollars ziva mu sente meka zikyuse mu za Uganda oyo muyayo zabadenga afuna buli mwaka Pan Africanist mu 7 zabadenga afuna buli mwaka oshegere ekintu ekyo nga za social behaviors tezina kyezikoze ne bamugamba tugenda kudda mu kuzikuwa ne Trump nazijja natwaga tuna badali ezebisiyaga Museveni yakuyingiza BRICS 1 waliwo Russia ono ye president omulabi alinono Ibrahim Traore waliwo Russia waliwo Brazil waliwo India n'abayindi nabo kizibu mu Uganda ekyo mukimanyi mulimu India waliwo China then mulimu South Africa okigere ekintu kino Ibrahim Traore ali nani ono bamuyita Vladimir Putin ya yomu kubagubizani Museveni be bamufudde kagubiru era yabasindikira bannamaje ne baje ne basinkana muhozi si parliament muhozi basinkana na bamaje defense minister Museveni muhozi kikyatu planningira besides akalulu kikyatu planninga okusanga ba defense minister ba Russia kitegeeza Russia eri mu kupangira lukwe lwa kutta ono ambassador ina nebyo kulwanyisa byali bita abasiria ono bwe bakugamba is a new kid on the block munna Uganda ekintu kyoyina okuyiga how dictators are formed ziri zitya omuntu akwata ensi nga ye watali yekwatanga ova ku nsoda kuye Ibrahim Traore akoze enguudo Ibrahim Traore akoze kampani z'ennyanya Ibrahim Traore azimbidde abantu amayumba Ibrahim Traore akoze amalwaliro Ibrahim Traore agobya abazungu Ibrahim this Ibrahim that Traore toyinayo mulala gw'owulira then number 2 ba overthrowing a constitution ni lunaku olwaleero Ibrahim Traore afugira constitution ki His Excellency Kyagulanyi akugamba tizo olujja ku ntebe tusooka kutereeza constitution era tugisibe nga teri muntu n'omu agenda kuddamu kugizanyiramu Ibrahim Traore afugira mu constitution ki teri parliament tagirina talina ba minister tabalina buli kimu Ibrahim Traore not even bodyguard we tebamwogerako Ibrahim Traore usigere ekintu ekyo so bana Uganda tuddemu ku magezi fenga abalagufu tuddemu ku magezi usigere ekintu ekyo never be excited because of petty things no relationship abakazi ekyo mukimanyi omusajja watandikirawo kuweera obulabo olina kwesika munoga onambaza kaki usigere ekintu ekyo say Ibrahim Traore wamu for you abatamutegeera usigere ekintu ekyo kati muna Uganda kyoyina okumanya ekintu kimu twagala democracy tutya eno system si ya Museveni y'abazungu bagiteekawo wabula kike tulina okukola fenga banna Uganda tulina okulwanira mweno system already eriwo tabenga twejjako ekizibu kyaffe ekyanna kyemalira bwe bayitayo weeti buhabulwa Museveni ukitegere ekintu ekyo wetunaamala okukozesa eno system yennyini tetuddemu tulibuildinge bupya wetuba twagala okulwanyisa abazungu tulina okakasa nti economy yaffe nnungi leero munna Uganda oliddabo zeedi z'okolawo z'olya Museveni awo wakutadde ogambe ogenda kulwanyisa abazungu Museveni bafunamu ssente ukitegere ekintu ekyo Museveni abakugobako yakwataganye nabo era mu statement ye yagambye atya soma wano akugamba kati abazungu bakomyewo tetubaweero kaminze naye nga atakugamba babi kati weero kaminga oti omuntu omubi twati ono Museveni atuzanyirako nga abasirufe Museveni abakomezaawo yabaaniriza atakugamba babi ukitegere ekintu ekyo ndemu tubeere n'amagezi sinoko China wakati nga kampani zonna zigambye amafuta katugaleke banna Uganda basooke beetereze era omusango bagenda gusala 227 China ne sinoko yaayo yeriwo okufandinga amafuta ga Uganda wadde abantu bali mu concentration camp era n'ebyobugagga bya Uganda ebitwala China okitegere ekintu ekyo ambassador Ibrahim Traore ono era ajja mu Uganda kulaga nti munnamaje asobola okukulaakulanya ensi naye ffe tumugamba buladi tolinyayo ojja kukubwa amayinja okitegere ekintu ekyo ate nze kinsanyusa ku bano badayihadi ba Ibrahim Traore bakoma kuleekaanira ku TikTok naye ate ffe tuzitokosa we are people of actions tumulumba ne tumugamba baaba akamanyiiro kukakomye ewammwe nze simuyinaako buzibu kafo as long as asigaliza akamanyiiro kakasigaza mu Burkina Faso ne kabeera eyo Uganda is not a capital city of Burkina Faso no Uganda is another state eyagala okwenunula okuva mu bannakyemalira ye lwaki swage yaffe agirinyira tagiraba mu makulu Programu eno nga bulijjo ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa nkugamba nti munonyeko ku namba yewe eryawo gwe wenna alina embeera mw'oyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi wakati mu bino byonna nkiwamu alabyeko olunaku olw'eggulo nga NRM eri mu kulwana kuba ate nuupu kyereeta nuupu bweronkinga project nti Buganda tulina okubeera nga tubeeramu n'ababaka nga buli mubaka yenna
ali mu Buganda region wanupu aone NRM ngero nchinga Buganda for YK nenga te Buganda je balonchinga for YK bantu be bambe bajja Buganda ku map tebakomoko bantu be bambe batuma abavubuka ku media kuno okuvoola Obwakabaka nalabye oli omuvubuka eyajja n'avuma Kabaka bubi nnyo namuwogolozwa nalabye mbu yeetonda naye waliwo okwetonda ye kutayambira byerabirwa mugambi naye bobigambye tebabyerabira abavubuka ngabo bagwana okolwako ng'amateeka bwe galagirwa bagwana okolwako tetuganye empuliddeyo oluvuvumo nti balabika baamukutte naye ye enkola yaabwe kuva mabega baamukutte ne bamukola ki n'akolebwa ki ne kijjawo ebigambo bye yayogera owayi ne kijjawo okuvvoola kwe yakola ye era be yali alumba baamukola ki era bw'okatunulya akavubuka n'ogane kakati kano bye koogera baakakola ki bwe buno obukwata emigga eri mu kyalo eri obwajja okuyiiya obuyiiya naye ebigambo bye bwogera ku bataka baakuno mutuufu olemwa ate ekyennaku ennyo omukwano abantu b'omu regioni eno gwe bawadde abantu okuva mu regioni endala ate bwe bukyaya abantu abo bwe babawadde kyannaku nnyo era kiruma n'oyimirira ku ttaka ly'omuntu n'otandika okumuweerako ebiragiro n'amateeka n'otandika okumulaga nti gwe naggwano naye ng'oyimiridde ku kibanja kye ku poloti ye ku ttaka lye kwetaaya naye nga ku ttaka lye kw'oyimirira n'otandika okumuvvoola kati olutalo luliwo mu Lumanyi baatidde ekyakalulu ak'obwegugungo mwana muwala muganda waffe ono n'abalala bangi bakola omulimu omulungi ogw'ogattawo n'okubeera nga bongera okubuulira abantu n'okubalambululira ebitambula mu ggwanga nabagamba buli bigambo ebigatta ettoffaali ku lugendo lwe tuliko nja kubibaleetera neewala nnyo okufuuka nakyemalira mu nkola yange ey'emirimu kubanga ne guno omukutu tegwaggulwawo ku lwange kinnoomu kuba mmwe abali eyo abawulira abagoberera mmwe mulamwa lwaki omukutu guno gwaggulwawo buli muntu amanye information ebune buli wamu kati bwe rubanga omulamwa gwakubunya information then why not give an opportunity to people abatalina platform nnene ngeno kubeera nga ate information yaabwe etambula ne bino katubifune ate tufundikire mpola mpola gwe Munnayuganda abadde yeeraliikiridde nti enkyukakyuka ekyagootaanye njagala kugumya bugumya nga nkugamba nti ate be twali tutya kati beeraliikirira abalina emmundu abalina buli kimu kyonna abalina amateeka mu ngalo kati olwaleero batya abatali mu control Kyagulanyi atadde obunkenke ku mwami Tibahabulwa nti ne famire ye yonna etuukidde ddala n'okuyimukiramu neyeegolola bwantoogo erabike ng'ekola kaweefube ow'okwenunula mujjukire nti gye buvuddeko baakola campaign ey'okuddamu okulonkinga okugenda ebweru w'eggwanga okulungiya erinnya lya Uganda mu mawanga g'abakyeruppe mbu olw'ebyo Bobi Wine byayogera abaana ne babatuma bapeshe ne bagenda e UK nalabyeko ne batabani ba Generali Kainerugaba nga bali mu Amerika nabyongeera balina kye bakola ennaku nga 5 emabega nabalaba mu Katambi nga bali mu Amerika batambula ku nguudo Uganda gye mugamba eri obulungi mmwe lwaki abaana bammwe tebagiwangaaliramu Uganda gye mugamba nti nno nnungi matabuta lwaki abaana b'abaana bammwe tebaagala gibeeramu nabo mubatwala Bulaaya kyetuva tulwana ennyo muteekebweko envumbo mubeere wano ku gurawundi mukiwulire ate n'akalulu kano akagenda okujja mukalinde mukafiiringe kyemuva muli mu kkukuta abankuumira matufundikire n'akatambi kano mbaagala nnyo njagala kubuuza abantu b'NRM bannanga abantu abawagirayo NRM ekyankwanzi babasomesa ki bwe muba mugenze ekyankwanzi mu school of leadership ey'ekyankwanzi bwe mweyagalira ekyankwanzi muyinza n'okulowooza nti oba Museveni ye yawazimba naye nga abasajja be muvumirira abaali ababi nnyo Amini n'Obote be baazimba kyankwanzi naye nga mwagenzeyo ne mweyagalirayo oyinza n'okugamba yammwe mwagigula bwe mugenda ekyankwanzi bantu mwe babayigiriza ki babasomesa ki because I don't understand this bannange bwe mugenda ekyankwanzi baba bagenze basomesa kwagala ggwanga lyammwe era kye muyimba ku mimwa baya mwakiyimba ku makya mutuntu n'olweggulo mujje tugende mu ssomero babayigiriza okwagala eggwanga lyammwe bantu mwe njagala kubuuza bibuuzo babasomesaayo ki eyo kwegamba babasomesa ki kye tutategeera ekigambo patriots kitegeeza ki ekigambo patriotism kitegeeza ki kummwe for you like what does the word patriots means to you because that word it means maybe to defend all the stupidity and nonsense for NRM
just covering the criminality of the regime. Is that what like they teach you there? Abantu abawagira NRM, please mutubulire ku biti bye babasomesa mu ssomero ery'ekyankwanzi. How can someone go in national treasury and steal like 62 billion, 66 billion, and you call that person a patriot? Is that really make sense? How can someone steal like 700 billions for Lubowa Hospital and you call that person a patriot? That person love his country. And for us who speaking about that, we hate our country, and the one who covering that stupidity, you are the one who love the country. What kind of nonsense is this in you people? What kind of nonsense in you people supporting NRM? Who told you that supporting the NRM and their stupidity actions and their theft and their criminality, it means that you are patriots? That the one who opposing your stupidity and your safety and your criminality is the one who don't love the country? Where did you get that ideology, you people? You people of NRM supporters. I'm speaking for NRM supporters. Just come out and explain us what's the meaning of the word patriotism. To the extent you call yourself patriotic lead of Uganda. But someone who can steal billions of money which can build a hospital to help 45 million Ugandans is the one who is patriots. The one who is talking about that, is the one who is not loving the country. Really, you people? So defending the criminality of the NRM government, the NRM party, that is the only qualification you have to be a patriotic in Uganda. Bantu mwa bagende Kyankwanzi babasomesa ki bamikwano mujja mutubulire mutuwe ku logic gwe bakozesa nga babasomesa eyo. Because I see that school maybe it is just a school of brainwashing you, just to change your mentality, just to mental slavery you, like to make you like emitweja mmojime banango banchogere nti asimanyi nakumanya kubanga muva mu busiru ne muva mu bujega ne muva mu butumbavu ne mudda mu buwumba tutu. I don't know you people supporting NRM supporters. You are really sick. Emitweja mwe mirwadde. Even if we speak 100 miles, for you are just supporting. You don't see anything which is going on in Uganda for you as long as NRM said that is it. Whether it's wrong, whether it's good. Whether it's killing you, whether it's not killing you. Whether it is taking your head or not. Yes, that is it. You don't decide for your own. You think for us speaking about these issues, we are your enemies. Please, we are not your enemies, you people. We are just asking. We want answers from you. But instead of replying us, you are just abusing us, killing us, abducting us, torturing us. Is that what you call patriots? Stealing from your country. Because if someone can enter a national treasury and steal such kind of money, it means that person is stealing from a country. How can that person be a patriot? Like seriously. And he move away untouchable. And he move away untouchable. What kind of nonsense like that really? In which country you can find such a nonsense? If it is not in Uganda. And you call yourselves the patriots. And for us speaking about that nonsense, we are the one who ate our country. You want us to massage you in your safety, in your criminality, massaging you. Mwagala tubogereko birungi byokazi ifu tuli ku mikolo twazze kwogereza wammwe kuwasaayo. You people of NRM, can you stop just being supporters and be Ugandans?
Just stop being supporters of NRM and the regime. We know you are the beneficiaries in this rotten regime. We know. But can you once be a Ugandan, a true Ugandan, apart from being a supporter of NRM and a beneficiary from the NRM government or NRM regime or whatever the rotten system it is? Can't you just be a Ugandan just one day, just a minute and be a Ugandan, a minute, just 1 minute in a day and be a Ugandan, not a supporter of NRM and the rotten regime? Because we know you are the beneficiaries of that regime. We know very well. Everything you say you oppose it, you abuse us, you arrest us, you abduct us, you torture us. Is that what it means being a patriotic? Killing people, abducting people, arresting people without any case, stealing taxpayers' money. Is that what they're teaching you there in Chankwanzi? You people of NRM, please be Ugandans. Be Ugandans apart from Manya supporting. Yes, you can support your Muzei, your what, your yellow color, but please be a Ugandan. Let the criminality be criminality. Let the injustice be injustice, but don't defend undefendable. Temu defending abintu bita defending ika. You can see someone, intelligent person, defending stupidity, defending nonsense, defending criminality, and he called himself a patriot. What's the meaning of that word, by the way? Maybe for us we don't understand it well. You have to come out and teach the country what's the meaning of the word patriots. Because for us we don't know it. Maybe for us we don't understand that word very well. Is that what you are going to lie the country ever since you lied? Ever like in 1980s you lied, up to now you are still lying people. You know how to hide yourselves in that word. Yet you are doing like criminality. You are all criminals. Stealing people. How can someone steal a whole hospital which can help 45 million Ugandans? Rubowa Hospital, 700 billions. And you call that person a patriot? What kind of nonsense is this, really?